Mu mwezi gw'okusatu omwaka oguwedde eggwanga lya Kenya lyavaayo ne liyimiriza Kasooli ave Uganda okuyingira ewaayo nga kigambibwa nti alimu obutwa obumanyiddwa nga aflatoxin. Kenya, they're only saying the maize is poisonous. They don't have machines that take the procedures to measure whether the maize is poisonous or not. We are in a dilemma. Kino kyaviirako ne gavumenti ya Uganda okutiisatiisa nga bwegenda nayo okwesasuza Kenya, kyokka oluvannyuma amawanga gombi ne gatuuka ku nzikiziganya ku bya Kasooli. Cabinet agreed to reciprocate. Therefore, the Minister of Agriculture is going to identify which products to ban from Kenya. Ekimu ku bireeta Kasooli omuwemba n'ebinyeebwa okuwumba ne bifuuka obutwa yentereka gye biterekebwamu. Kati bannasayansi mu kitongole ekinonyereza ku birime Namulonge bazudde eddagala erigya obutwa mu birime. And the good news is the good fungus outcompetes the bad one, which is called the toxogenic strains of aflatoxin. So we have used that methodology to develop two products now using the good fungus. Banira banyonyodde empumbu gye bakoze n'engeri gyekozesebwamu mu nnimiro okulaba ng'obutwa bukendeezebwa mu birime. When you spread this on the ground, this is already heated, so it doesn't germinate. Yeah. So but the fungus will germinate, explorate. So the competition is in the soil. In the soil. The results, Honorable Minister, I can respond. Report is very interesting. We are reporting up to 97% control of aflatoxin by application of those two products in the field. Bibayita aflatoxins. Narrow. Evumbude ekiyambe ekyo. Eddagala lyabwe batugambye oliteeka mu ndimiro otanakungula. So ebyo byonna birungi. Wadde birungi omulimi abimanyi, omulunzi abimanyi. Awo wenyagayira namwe abanamawulire mutuyambe bannange. Okunoonyereza kulaga nti omuntu asobola okufuna obutwa buno mu mubiri singa alya amagi, enkoko, ennyama ey'ekisolo ekyali emmere erimu obutwa buno. This aflatoxin is assimilated into animal tissues and products like milk, eggs, and muscles, and then you consume it yourself. That's the one health. So once you consume it, we know it is carcinogenic and it exposes you to cancer. Bannasayansi na kino bakinogedde eddagala. NARO has developed what we call the aflatoxin binder. This aflatoxin binder, we add it as a feed additive in feed, add aflatoxin in that feed. It absorbs it. Obuyiiya buno okusobola okutuuka ku mulimi, ekitongole ky'ebyobulimi kinnalo kitonzeewo kampuni egenda okuba nga yeevunaanyizibwa okussa mu nkola ebiva mu kunoonyereza nga bikolebwa ne biguzibwa eri abalimi butereevu. And now this facility will now be producing them on commercial scale. That's the plan. Jingo Francis, NTV,